Endobeso. Kugenda mu mukabulenzi tufama ekintu eky'omuziki. Halo Sebo. Jewaleko mwami mukunja. Obwedda kwoli owuliriza. Wenda kwendi mpuliriza Sebo. Sebo. Mwami mukunja. Nina mukyala wange. Bamuyitaani? Bamuyita Ndagire mukyala wange. Naye mwami mukunja ndudde ne mukyala wange naye mukyala wange ono yatandika okundwalirira. Mukyala bw'atandika okundwalirira ebbanga ne ligenda emirimu ne gitandika okugootaana ente ne zifuuka akasente. Nagenda ewaabwe n'enkyala. Namujja muze mu kumufuna namujja ku musajja. Naye neebuuza omusajja oyo oba alina kyeyakola mukyala wange. Mutima guŋŋamba ayinza okuba alina kyeyamukola. Kubanga obulwadde abasawo tebabulaba naye alwala asomba ssente. Amaze ebbanga ki nga mulwadde? Omwaka kati gugenda kuwera. Ng'olabye? Ndabye kuba omukyalo oyo nze namuweerera ne semesita yasembayo. Gwamuweerera semesita yasembayo? Nze namuweerera kati agenda okumaliriza. Ng'ate ali lubuto. Tubabeere lubuto we twatandikira ne tukola ki ne muwasa ne ngenda ewaabwe n'enkyala. Naye andwaliridde kati omusajja oyo nfunyemu okwekengera ayinza okuba alina kyeyamukola. Nga lwaki akimukola? Yali ayagala amuwase. Laba nze mumuweerera wano yagenda okumalako seminisita nga nze ate mmaze omumukola kyomufunisa olubuto. Awo bwe yafuna olubuto ne ngamba ate naye kati nkola kinempasa omuwala. Kale eno enamba gye wampeereza ey'omusajja? Namba gye nakuweza ey'omusajja Sebo. Onaayogerako naye? Kambeereko mpulirize. Kale beerako tovaako. Kale Sebo. Ali ku Beat FM kiyita buli ky'omuziki ekisinga. Dakika zo ziri 19 ezakayita ku ssaawa emu. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Bannange. Ate simu. Atulabe. Hello. Sebo. Jebali. Yes, Sebo. Webase. Mbadde just mpumuddemu katono wano. Waliwo obuzibuzibu bwe tubadde twetaagamuko okutuyambayo ka ssente. Ate akasente akaaki ani akaagala? Sisita wange aŋŋambye nkukubireko. Sisita wo kyoba? Ndagire mulwadde ali mu ddwaliro bamutadde ku kitanda. Ate ndagire abeere n'abo abagagga gye yasalawo genda nze njagaza ki ate? Abeere n'abagagga be yasalawo genda okuba nga yaddira n'omwana wange n'amugabira omugagga olw'okuba nze ndi mwavu abeere n'abo. Ate kakati mulwadde kakati bw'anaafa olwo omwana n'omufuna. Muganda wange yasalawo okuddira omwana wange amugabira omugagga. Nze n'alaba nga nsiina kiddako. Kati abeere n'oyo omugagga gwe yasalawo okugira ate era ekimuleetera okuba nga alwala bw'atyo. Byebyo kuba nga yagaba omwana wange. Kati oba alwala oba akosa atya yamanyi oba afaafe. Ne banne tubeereko n'emitima. Mukama oli oba avaafe.
nedda ati kati mukunjobeerawo ng'omuntu yakoowa naye nga tomanyi nga gwe weerabawo olowooza olina ekifo eky'amaanyi mu bulamu naye ekigambo abo baafaafe si kirungi kubanga totuusa kufa kwa munno gwe abantu boogera ebibali ku mutima era omuntu ayogeranga ekintu n'okitwala nga kyakuzanyisa omutima olwo guba gweggudde endobeso mugiwulidde bintu bya mwana bye bireese obuzibu kugaba mwana ono agamba wange n'oli agamba omukyala ate n'amugabira omulala oba abakazi lwaki mukola ebintu ebyo ajjo ekyalina omumanyi agenda kuyiriba n'omukyala we kubanga oli omusajja naye yali akyamwagala ate kirabika n'omwana si woowuyo agwana baana basigeego kale ono semuwemba ku kyokutaso bambi omwami asonyiwa omukyala ono asagala semuwemba ku kyokutaso nkale seemu mwasuze mutya abasimusi ono mama namwe ekireku mukunja nakacwa namoti ekikwatagana ku mukazi ne ssente n'omwana omuntu era akusabira sala yakufa sigadde ndi mama namwe ekireku mwebale nnyo mama naamu mbese kadde kajyawo omuwala agende yetondera omusajja yamuloga teri mulala yaluga olaba agambe afe ono Mutebi Francis na mama okota kakati omwami oyo asonyiwa omukyala yagaba omwana osanga teyali wuwe ono maneja wa pika abiyo mukanga bijje baba nenga kachwa kino ekintu kigende mu bokuyiga mu bakyani kino nakachwa nene ensonga nkulu bobera nakachwa okugudda mukunja ngweza bugeza Nauta tomwagala omukoye talina busobozi mugambe mukunja omanyi twawukanye mu bulungi oba mwawukanye mu bulungi songa nsije betekola neke n'abasajjira mu abaavu mututama abaavu obwavu obuleeta embeera yonna yonna kati mwana w'omunne omugole ekidduwati ogabatambo oba afaafe obusi bwavu bwerere obuli mu nsawo obwo kamogema byekatene mutano nakati owali muzeyi mukunja naye ndobesonze nyumiddemu kimu kubanga nange ekintu ekyo bakinkolako omukyala yagabako ku mwana wange naye owange gwe yali amugabidde bwe yafa n'amala n'amunza bwe yafa n'amukomyawo omukazi n'aba n'agamba nti wange naye n'oyo agume bajjamuwa omwana we naye tewatyamu nti omuzimu guyinza okujja ne gukutuga ekiro ate nga kuntuka kinga gwe gwali guntiye ate nekya singa teyafa singa teyafa era yali amuzza kwa nange nali nsazeewo okukola ng'oyo Special reporter abantu mu balanguzi ku 96.3 BTFM. Mfunye omukisa olunaku lwaleero ngenda kwogerako n'omuyimbi Nakinku eyatuyimbira oluyimba oli muzimu gwa Nancha gwani amanyi amatuufu. Nze Kakoza Lawrence. Ani akuzaala? Taata wange omugenzi Joseph Kakoza. Mpulira. Erinnya lye nalisigazaako kopi. Olwosibukawa? Obutaka buli kyaggwe eri ewaffe enkoko njeru. Bambi bangambi wakasibiranga nnyo ku mwala awo kiki ekyalyanga ssente zo? First of all ekintu ekisinga okuba ekyamaanyi ennyo ku nnyanja matatu. Agazaala nakyo ekirala awo okunywa kadrinki era maaso fumita emboozi ogatta n'abakyala bamaama ekyabakyala sikyeteekako nnyo kuba naye ku lukalu gyekiri naye omuvubi okusinziira ku mbeera mwakolera ssente yeekyawa n'atuuka okulya ssente ze ng'akimanyi nti nkadde konna afa. Bambi kakunyumizeyo akaboozi kampi nali nakakuba Nancha by then omwana n'agenda afubutula ekiyimba bayavaawa kiyimba kyekyo embo ekyo bangamba nti yafa yali mu ttaka. Bambi omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa kyakatwala kaguddeyo. Omwana yaleeta ekiyimba kye kyakola eggwanga lino. Ekyo ekiyimba kyali kyattabbwa. Ndoza lwe luyimba olwaggulawo ennyimba z'obuseegu embooko. Leka naawe omusajja agenda akola ekizibu. Kizibu ki? Kizibu antimba n'embooko. Abategeseewo olwo kyazanga eri mu Masaka. Manyi yetukoledde emirundi mingi amalula akasente akabawadde ansasula bulungi nsigazayo ka balansi kange katono. Ekivulu akituma erinnya ki? Embooko muzimu gwa Nancha. Special reporter abantu mu balanguzi.